ndabe byolaba. Byolaba byendaba. Katukuwe byetulaba, otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna. Tulowolereza, tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala. Ng'ennaku gye tukoolekeza bwe tukuwa tubijja wala. Akanyomero byolaba byendaba mu Evening Drive ne Lubocherba. N'ensonga eyo byolaba byendaba akutuusibwako bannaffe aba Rinse Fresh Mouth Wash. Eddagala ly'amannyo ly'osanga mu matundiro gonna na supermarket ezikuli okumpi. Ebibuno bijja kuba steady. Akamwako kajja kuba very fresh. Weeyambise Rinse Fresh Mouth Wash. Nga tuvuddeyoko nja kutegeeza nti ebinyo bikuluma mugongo kutawaanya. Weeyambise Headaid pinki mu kala ovo mu shape asabikiddwa mu kapapula akeeru. Osobola okuba nga omweyambisa olwo n'ensonga zo zitambule bulungi eza bulamu. Kakati jjo nabagambye bazanyira eddoboozi lino eba ne Uganda eno olumuruki olowooza ku Uganda eno n'amaanyi gakuwa ne weegomba osenguke naye nga tosobola naye ng'ate munnange tunaakikolera ki? Nze waliwo omusirikale yajja nanzijjawo nantwala mu ttooyi bwe yantwala mu ttooyi nansumululako empingu zino nga tafunye wooda nanzijjako n'ekiwero nambuuza ekibuuzo nangamba nti omumanyi namugamba sikumanyi nange nangamba sikumanyi naye nangamba nti ekyamazima ffe bino tubikola tetubibakola nga twagala ekyo kiva mu kamwa ka musirikale era nze abantulugunya nze simanyi oba bannange ababatulugunya baali ba poliisi nze abange baali majje kubanga bo babanga bambadde ebyambalo nga bya green kakofu butolobojjo nga n'engatto zaali za green nga zikomeeno waggulu eno saato kyalingirwako ku muntu wa poliisi nti ayambadde ekyambalo kya poliisi baalinga ba green kubeera ne gye baatusibira bwe twagendanga okunaaba eyo bwe watunulanga bwoti kuba baalinga tebaagala otunule waalingayo ekisi nge enkyalulwo owulidde omusajja abadde ayogera kakati lwakuba teweddeeyo story. Omusajja ono yagenda mu maaso n'agamba Sheikh bajja ku ssomero ne bamukwata ne bamuswaza mu maaso g'abaana. Ontegedde nkuwulira n'ayogera ebyokutulugunya ebyowulidde. Ekirala tebakomaawo kapikipiki ke naguno gujjwa tabirabanganako era taata we yamujjanjaba eyakuzaala gobadde owanga ssente lengera bakuzza ku zero ne ku akawunti ye ne bagendayo ne bajjako ne ssente. Bwe baamaliriza okukola bye baakola bamubuuza gwe wattaka weesi era Kayihura yajja n'amulabe nalufeenyaabo nga bamubuuza gwe wattaka weesi bigenda okuggwa nga tugenda kukuta naye tugezaako n'oyogera ne bannamawulire ago mateeka oyo ava okwogera. Kati who is going to compensate that man? Mumukubye mumutadde mu silent mood bameka oyo nno yavaayo n'ayogera oli omwana yavaayo n'agamba nti bakukuba waliwo n'agasajja gakusiyaga. Tuli mu Uganda ssebo. Mutabani wa Amini aliwa? Mutabani wa Amini ali awo. Ninda akaawo maika nange siwumuze. Mutabani wa Amini ali wano? Mutabani wa Amini alina kyagamba katumuwulirize munoonya kubanga kakati Amini ogenda munyenyaki nze kinabuuziza gye omusajja omu nga ngamba ebintu byoteka ku redio ennaku zino bijja kuleetera obuzibu. Kakati mwakise mwagala tugye ebintu bino lwaki abantu baagala tusirike babijjeeyo ndowooza bamaze ne babijjayo ndowooza bano abaana babataddemu koodi loki tuyinza okubeera wano nga bataddemu baana bano koodi sebo gyebiri babijjeeyo omwana bamutaddemu koodi ono tuyinza okuba ku redio ono nga naffe tukola nga omwana bamutaddemu koodi eddoboozi lya Amini alijjeeyo mutabani wa Amini alijjeeyo babijjeeyo ndowooza kiri alina byatereeza ku network. Kakati Amini nkuwulira
ogenda munenyaaki nti waliwo abantu bagamba nti abantu bawe bakolaki babuzibwawo as security you have intelligence mugende mubakwate babalage abantu baabwe balagawa if someone is claiming nti abantu baffe babakwata okitegedde mubanyonyole mubalage n'abantu baabwe bali because it is your responsibility oba si ekyo mubanoonye bwe bali kubanga you have the muyina ekyetaagisa money power kati waliwo ali gavumenti ya President Museveni agirwanisa ate munda nti President Museveni ebintu byakoze ebibadde abannayuganda bye basinga okumwagalako waliwo abijabulula n'abidibaganya kakati wana abasajja abali ku side eyo opposition we basinzira ofuna amaanyi omusajja akugambye roke wulidde omusajja oli omwana luyagamba babasiyaga kati tugenda kukola tutembeere kakati nze numirirwa bannayuganda okisegedde nkuwulira omuntu omu yaŋŋamba luli nti lubowo okimanyi waliwo abantu abali mu Uganda muno nga ne sente tozimanyi gye bazijja kubanga abaana babala abaana baddiiru nze nagambye omusajja omu batugambye nti kati eno Uganda yafuusi ya ddiiru olabe enduulu omwana n'asoma n'afuna masters mbali n'omusajja wansi nenga talina mulimu yafuna kati yasomera ki waliwo oli yasoma ebya labu assistant afuna emitwalo 15 kati yasomera ki nze nina omwana wa mukwano gwange omu ajati yaŋŋamba nti okusoma temukyali makulu kubanga asomesezza abaana naye alaba tewali kitambula nti bino ebintu ebimu Rocky bembuyogera n'amazzi gakola ki because fe twagala okuba tulaba abantu abali happy muki mu nsi eno gwogambe tewayagala bisiyaga kyokka tulaba abantu abakwetoolodde bagamba bazungu eyo parliament yayisa byayo ate ne mudde eno ate kati biki bituliko who is fooling who parliament webeyiza supplementary nkyakinoonyereza bwebanga kituufu bateekamu sente bateekamu zaaki parliament kabuzo kalungi nnyako parliament okuyisa kyerina okuyisa balina sooka gigula kati omulimu gwayo gubaaki okuyisa sente you must be bribed oyina okubanga oli munnayuganda atuukiridde abantu bagaleko eggwanga lyabwe oyise sente ddala ng'olaba we ziraga wabwetaavu ate ba MP kambabuulire abantu abawaayo ba MP bannammwe nti ono yalidde ekyoja mmiro olina gandi supplementary eno yayita eno waliwo akasente akayitibwa tugiyise kakati intelligence kyemwine kukola nti obubbinga buno abantu bakola ebintu nga bino obisekere kigamba nkuwulira kati omuntu omunaku akola ki nga gweokumuyisiza etteeka oba supplementary eddwaliro eddagala lijje mu malwaliro omunave n'atugamba essebo ekizungirizi Uganda egera kuvugira ekizungirizi kyayo kiyambe kitya omuntu ali nawaikoke ng'oluguudo lubafuukidde oluguudo kubanga nakunyumiza wano which is okay naye byonna tubikole nga buli kimu kiri ki catered for yes si kunyigiriza ludda lumu ate ngenda okutandika n'omwezi guno nga wakatikati awo waliwo kyetugenda okutandika ku radio wano kubanga waliwo ebintu byetukooye okola ki okwogerako ate bayinza otukubira amasimu ng'era oli akulabula ebintu bye mukutandiseeko nga bizito ate kyengenda okukola ngenda ku recording amasimu gano tereka abawuliriza tuve mu byokusaaga kati kubanga bwe muba mulaba nga nze Lubowa Kyemba byenjogera si birungi mugende mu kooti nti bino byoyogera okusinga okutuwooninga tondabula kati ondabulako ki owooninga biki naye kakati kyenaba ebyo nga mbivuddeko twetereze okutulugunya abantu kukome kubanga oli Asani Kasinja agambi yaliko omwogezi wa poliisi akugambye in fact ni mbidduka ndowooza akugambye president yabagamba n'okuboggolera
omuntu tekikkirizibwa okutokyalinga omuntu tekikkirizibwa bw'abanga pulezidenti yakyogera kati bano abasajja abasiraamu bakole ki kubanga they were tortured akadde katukute ensonga ezo nzogedde bwe ekirala kamalizira kino abakozi b'amarediyo mulekerawo okulwanira ku marediyo gammwe abakozi b'amarediyo mulekerawo entalo ku marediyo gammwe kubanga nze waliwo ebintu byensirikidde saaga nnyo biyingiramu buli rediyo erina ebizibu byayo nze bwe mba nazze wanne nkubulira bizibu by'amarediyo okitegedde naye kati ffe tukuze nze waliwo entalo ze sikyalwana naye abakozi ba rediyo mumanye ekintu eki zi rediyo zemukolako nange eno rediyo gyenkolako si yange oliwo nga mukozi leero oli wano enkyo oli wala mulekerawo okudda ku marediyo mufo ky'okuweereza abantu ne mutandika entalo mb'oli akuwaddemu akasente kantandike kuno kubanga gwe ne bw'onoovuma bapulezidenti abanno ne bw'onoovuma rediyo y'abanno osegera ate nze nina ebyama bingi byesobola okwogera ku rediyo eno ku bakozi b'amarediyo abamu naye we have reasons as to why tusirika kubanga ngenda ntunuulira okulumba omuntu pulezidenti fulani oba rediyo y'omuntu kigera kunyamba ki nze omulimu gwange luba wakyembe ekindeeta kulwanirira muntu wa wansi kwe kuweereza naye nze temujja kunsuubira kujja wano omukozi wa rediyo gonde kakati mbabyagazaaki 89 kasiri senya NBS radio kakamalirize kano kayitewo roki bulungi esebo abakozi b'amarediyo mbeegayiridde mwefuge mubeere bakakkamu mukule nze bino ebintu bya rediyo mbiruddemu mbimanyi leero owulugumira wano ekyano wesanga nga ate Mukama Katonda akyanyambe nkyaliko wano gye wavuma naye bwe munadda mu kuyombagana buli kaseera ate n'abawuliza si basiru leero bw'onoovuma enkya n'ovuma bajja kutuuka ekira bagani ono atandise okuyitawo asusse waali n'okoma kubanga nze ndabe ku rediyo wano abakozi b'amarediyo ab'amaanyi mbalabye mu busoga muno ne mu Uganda mbalabye so abakozi ba rediyo mbeegayiridde buli omu amanyi ennaku ye emirimu gino gye tuliko tuli bapakasi leero oli wano enkya oli wali nze Roki nali simanyi nti ojja kujja nkoleko naawe wano wali saidize okukiira FM eri neera baate bwe tusinkana twali naawe ku Busoga FM ne twawukana tetwali fena ku Busoga FM ne twawukana n'ogenda kukiira n'enzija ku NBS kati labaate gye tusinkane omugigi gwaffe tegwaliko ebyo nze bwe mbanja kulumba mukama wa rediyo yonna simulumbira ku rediyo kuno nze era omuntu gwe yali ndumbyeko yali baliyeko ate namulumba nga bavubuka be banvumira ku rediyo ye nga talina kyayogera olutalo ne lukula nze mba n'ensonga zange nasooka nendeka abaana abo ne banvuma ku makya ne banvuma akawungeezi ne banvuma ku makya lwakuba amaanyi geeyongera nga bawuliza baga nti omusajja muvuma waaki kye nakola ne numba mukama waabwe era olunaku lwe natula ne balyeko nebiggwa 89 katonyeze nya NBS radio mujja kuswala obudde butuweddeko twebaza mukama Katonda olututuusa ku lunaku olwaleero